abaddeyo ne Balamu Museveni amugambye ayongere okulaga ensi era amusuubiza omuwa obukuumi n'asuubiza n'okumuwa essente ayongere okulaga kubanga essaawa yonna nti Honorable Sseggirinya ateekwa buteekwa kufa naye olukongolo balujje ku Museveni nti baluze ku Umaru. Embeera ya Honorable Sseggirinya Muhammad tennaba kutereera. Ab'enganda ze bakyasabirira Mukama alabe ng'ataasa omuntu waabwe. Kyokka abamwagaliza okufa ate nabo tebatudde bakufuuyirira kagalo bagamba nti basaaba okulaba nga Mukama amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Abamusabira okufa tubamanyi bulungi nti kuliko abamuwa obutwa nga be bali mu gavumenti. N'oyo avuddeyo bulijjo ku mikutu emigatta abantu nga yeewaana nti ye yamusabira edduwa eyamufuula okubeera kyali olunaku olwaleero. Bano okufa kwa munnaabwe bo balirabanga essanyu lye bali mu bulamu bwabwe. Omuganda we yagambira nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente. Bano bakikozesa okufunirako ensimbi okulaba nga basigala batembeeta ekintu kino. Sheikh Umar olwaleero bulijjo kakyanga yeewaana nti yasabira Muhammad Sseggirinya edduwa. Bannayuganda bavuddeyo nga bamulabula nga bagamba nti singa Sseggirinya ageza n'ava mu bulamu bw'ensi eno ogenda kukajjuutuka. Wabula Mwami Museveni ye atakozesa advantage eyo okubika ekifaananyi kye nti si ewa Sseggirinya obutwa. Era bw'owulirira bino nga basisinkanye ddala amusuubiza okumuwa ensimbi empya n'enkadde. Singa agenda mu maaso n'okukakasa bannayuganda nti kino ye yakikola mu kumusabira edduwa embi ng'agamba nti waakiri ekifaananyi kive ku gavumenti nti yeewa Sseggirinya obutwa kidde ku Umaru nga bagamba nti ye yamusabira n'alwala okutuuka ku mbeera gy'alimu olwaleero. Mwami Museveni bino byonna abikola ng'agezaako kwetikkula mugugu nti singa bannayuganda banaategeera nti ffe twawa Sseggirinya obutwa kitegeeza beera tussaako olukongolo tugatta ku bannakibiina kye NUP be tuzze tutta kubanga ne Sseggirinya mubaka wa kibiina ki National Unity Platform agamba nti waakiri katuwewere ku mugugu ogwo tukisse ku Sheikh Umaru. Lwaki Museveni alina nnyo interest mu kintu kya Sseggirinya kino? Lwaki akitaddemu ensimbi mpitirivu obungi okusiiga Sheikh Umaru ekifaananyi ekibi nti yeesabira Sseggirinya? Kubanga ye ayogera bino ng'akakasa nti Sseggirinya tasobola kuwona kakibe ki. Akimanyi bulungi nti obutwa bwe baamukuba ebbanga lye babumukubidde ddene lye bumaze mu mubiri ne bwe bagezaako okukola ekisoboka tebukyasobola kuggwereramu ddala wabula enkomerero ya Sseggirinya kugenda kuba kufa. Naye y'okukyetaasa okukyejjamu akitadde ku Sheikh Umaru era n'amulagira nti agende maaso n'okukuuta akadingidi ako ye agenda muwa omudidi gw'ensimbi ave mu mbeera ey'obwavu gy'alimu. Kubanga tukimanyi bulungi nti Sheikh Umaru abadde yayavuwazibwa olw'okufera abantu bazaafera babadde baamutwalako ebyobugagga bye ebisinga obungi. Essaawa eno kyalinawo ekyobugagga kyalabako ye nnyumba mwasula. Mpozi n'emmotoka gy'avuga era nayo nga yamuweebwa buweebwa Mwami Museveni. Amusuubiza omwongera emmotoka endala n'omuwa omudidi gw'ensimbi ye amutikkule ku mugugu gwa Sseggirinya. Labiseeko ku mbaga ya Kyabazinga. Museveni ye yatoye order n'agamba tebageza ne bamuwa kaadi kubanga ajja kutwala omukolo gwonna. Naye njagala kukyebaliza Katonda nti Mukama ajja kutuprotectinga, ajja mu protectinga obuteesiiga bisooto by'abasajja bano. Beesiize ebisooto olwaliro byonna tugenda bigendamu ekkanisa, Obwakabaka, naye Mukama yeebazibwe wakati mu kumumma kaadi batuyambye buteesiiga na butasikira bikolobero byabwe. Sigambye okay, nja kukyogerako waliri nga ŋŋendamu kigambo kya Katonda ne mu politics nga kukijjayo bulungi awo bwenna kijjayo wano ekisobola okugaana okuvayo. Maama Weranda nabadde agenda kuyogerako gye muli ababuulire biki ebibaddewo. Abaddewo balirawo yayingidde ng'omuzungu naye ngenda babuulira ebirala byonna ebiriwo mu kanyomero ka politics.
jo waliwo secretariat za mirundi esatu ezisinze ena Museveni ze batuddemu eggulo ne bazoogerako. 1 ya passport ya His Excellency ku kisaawe Entebbe ey'okutta emmwanyi ey'okuwa mubajje obutwa bwe yalidde gundi 3 kyeza abakoze ekiro basuze bazituulamu basuze bazoogerako n'okunoonya wava information ekyo ekyamubajje ekyaki nga beebuuza wa information gyeyita. Era olwaliro wenzijidde social media eriku State House eri ku bikukujju olwa gundi ezo emmwanyi mubajje yabakubye wala mubajje bwoba olimu amagezi leero ogenda kufa ekintu kyotegera va mu bintu by'okufa ng'omuntu tomanyi kikyofudde omulambo gw'ogenda ogulabyeko ne bw'okola otya togenda kuwona eyo nga nvuddeyo. Mu federation mulimu omulambo ogutambula muwulire olwaliro ziri 18 mu federation mulimu omulambo ogutambula. Mulambo ki bw'ataba oba mboogera amannya bw'ataba Bebe Cool Kenzo mujja katemayo. Mu federation mulimu omulambo ogutambula. Bw'ataba Bebe Cool Kenzo nsirisi naye nayo nvuddeyo. Kiki ekiddako mu kuwamba abaana baffe? Muwulire bulungi okutandika ne wiiki eno etandika enkya oba ku Mande kikino kye bapulaninga. Oluvannyuma lwa Museveni okubulwa abaana baffe be yawamba abamu abaafa abalala abalina gyonna bagambye banoonya babaleete batya babaleete mu kooti babasuule ku kkubo babakole ki babatebuki baddeyo ewaka oba ekyo nekigaana bagenda kukola ki? Wulire ekiddako. Abaana abakyaliyo abalamu bagenda kukwata abaana drone zigenda kuddamu ziwamba abaana abapya abamu ku bo nga bamanyiddwako nti nno baali kumpi ne His Excellency Kyagulanyi. Kisobola okuwa vibe information okutambula drone ewambye gundi drone ewambye gundi drone ewambye gundi drone ewambye gundi. Abamu ku bo kino bakimanyi, abamu ku bo bagenda kuba tebakimanyi bajja kitegeererayo. Drone ziddemu zibasombe tubitambuze breaking news gundi bamukutte free gundi bakikolere wiki nga nambo babbiri kisirike. Abantu bano bagenda bakwata babagatteko bali abakadde abaabuledda babafulumye eggwanga Uganda. Muwulire bulungi babafulumye Uganda. Bwe babafulumya Uganda bagenda batwala Iraq oba mu nsi endala yonna naye nga gundi eriwo esooka namba 1 gye bayogeddeko Iraq. Batuukeyo babaliise vitamins body building gundi eyo ebyo bizimba omubiri. Buli mwana bamusuubiza bagenda bakaniza bagenda mu sente ziri wakati wa milioni 10 babazimbira amayumba babawe ngero omuntu abagenze ebweru kibeerewo emyezi ng'ebiri ku 3 kati amadda gaabwe buli omu adde yekka
buli omu adde yekka okuyingira eggwanga. Abamu bagire mu Rwanda Air, omulala agire mu biki, omulala agire ng'era omuntu adda mu vacation, bayingire eggwanga basirike. Gavumenti ekola okunoonyereza, yeefuula ekola okunoonyereza, ebakwate bonna ebakuŋŋaanye, ebaleete ebalage bannamawulire nga waliwo ne international media zi Al Jazeera zaani bagambe ba interviewing abaana bagambe nze mbadde bweru, nze mbadde nagenda kukola mbu Kisiige His Excellency Eko ne NUP nti abaana abagenda ebweru okukola emirimu gyabwe bo bagamba nti bawambibwa gavumenti, era abaana balambuze abo ba YouTube, balambuze bannamawulire. Ye yali oke bankwatako, kati bwe bankwata nenti okubeera mu ggwanga, era bwe navaayo nze olwatane neekweka nenfuluma nengenda nkola ebyange, ekisinsi bwe kyamaze okuyita nenkomawo mu ggwanga. Omwo baleeteremu ne bali abalala abaliwo abakadde betunoonya nga banene bwe bati bawanvu, naye bagenda bakozesa endagaano singa information eyo erifuluma, oba senga omuntu akigaana bamukole kye bakola Ssegirinya. Ebyo bintu mu bitwitinge nabagamba mukole twiti z'emmundu ez'ebitundutundu. Amasasi ge basoose okukwata bokisi 2 bazikwatidde Masaka eza M16 za 12 ziriwa Masaka. Mbu omuntu alina bokisi z'amasasi 2 mu nnyumba yalemererwa okusasula renti. Mbu omuntu yalemererwa okusasula renti. Katerega najja n'agamba abatujju muno mwebali, batugamba abatujju balina ssente ezisinga ez'ab'ebisiyaga. Omutujju alemererwa ate okusasula ennyumba? Muli batumbaavu mmwe basajja mmwe, basajja mmwe Katerega ddala waggweramu ddala amagezi. Nabagamba mutwitinga ekintu ekyo. Amasasi go gaakwatiddwa n'ebitundutundu ebirala eby'emmundu mugenda birabako. Ebitundutundu ebirala mugenda birabako eby'emmundu ebirala. Waliwo kafulaya akafulumye nga bayita abantu okujja bino ebya Sologate bye nabagamba ebyokukulizaamu abaana mu mbuto z'abakyala. Bagambye ofuna $150,000 free accommodation, free house, free what, fulaya efulumye. Saaki bagamba ekyo ekintu. Era njagala abali wano abakola ku nsonga ezo mugyeeyo akantu ako mukateekeko, akantu ako katambule. Ogirabye fulaya? Ogirabye? Muwulidde bulungi kye bagenda okukola okuta abantu baffe. Bagenda bayisa Bulaaya bajje bagambe bo tebakwatibwangako, tebawambibwangako, babadde bagenda bweru. Poliisi enanga bajje bagambe nti bo bakola okunoonyereza abantu, era information bagifunye kuva mu migration nga abantu bafuluma eggwanga, era ne baddamu ne bakomawo ne bayingira kyebavudde babanoonya babalage ensi okusabulula obulimba bwa NUP ne His Excellency Kyagulanyi.
Sheikh Umaru ow'Enansana, Umaru ow'Enansana asisinkanye Museveni olwaleero n'amusuubiza miliyoni 150 ayongere okulaga nti yali emabega w'obulwadde bwa Sseggirinya. Umaru agendeddeyo mu mmotoka gye bayita Mark X UBN 752S. Oluba mama wiranda kamara okujjawo naye soke mugiddeeko asobola okubeera maama. Muwulidde kyenjogedde ku Sheikh Umaru? Abaddeyo ne Balamu Museveni amugambye ayongere okulaga ensi era amusuubiza omuwa obukuumi n'asuubiza n'okumuwa essente ayongere okulaga kubanga essaawa yonna nti Honorable Sseggirinya ateekwa buteekwa kufa naye olukongolo balugye ku Museveni nti baluze ku Umaru. Essaawa yonna okuva kati bagenda kulangirira Ebola ne kolera mu Ministry of Health, bagenda birangirira okusobola okuyisaawo ebigendererwa byabwe. Baali bakulangirira luli naye bwe twakikuba ne basikipingamu bakikomezaawo olw'amataba ge mulaba eno n'eri n'eri baagala kugamba nti waliyo Ebola ne kolera. Tugenze mu politiki.